ago masasi yesigino yaffe eraga nti nno tuli mu kifo kino oba tuli ewantu we tuba tuli ffe tuli magye amagye kitegeeza eyo nkuba kiki banange amagye kitegeeza nawe woli tekitegeeza kuba nti bayambala kiri ekiganduula oba kamafulagi amagye ze gambala okubeera amagye oli magye olwekyo kyokola okikola n'owangula oba n'obako omuntu akulabirako ng'okikola n'akikola oba magye mbagala nnyo bannyo bane bassebo mwebale kujja mwebale kukkiriza tuteeke ekintu kyaffe kino ku kyalo kyaffe kino buli wentunulya ndaba kyali wange ekyalo kino kyonna mwana kigiddeko bakyali bange ekyalo kino nakisengako mu ngeri eki empolampola naye ne mmaliriza nga era still nga mukimenya mannya naye bagezaako tulemesa okubeera ku kyalo kino naye era twabasinga tusobola okusigala nga tubeera ku kyalo kino tubagala nnyo abantu b'e Kajjansi n'ebitundu ebiriranyeewo mwebale kukkiriza tutegeke ekintu kyaffe wano e Kajjansi era twagala bayita mwenna gye muli buli ali wano agambe munne nti tulina ekyenjawulo ekiri ku kyalo kyaffe ekigenda okuba ekyamanyi kye tugenda okufunamu nga tuyiga nga tulaba nga tuba lifted ekintu kyaffe bange abapya okujja mu kifo kino ekifo kino kisangibwa Makindye Ssaabagabo era ekifo kino kyamaanyi kigulumiza abantu bangi nnyo mu bintu bya talenti wano nno wembasabira ng'ennaku z'omwezi 28 Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo mwebale kujja se mwebale kumpa guno omukisa okwogerako n'abantu banaye ono taata mukwano gwange muganda wange kojja wange katonda wange waraga muyigiddeko bingi nga mbadde sinaatuuka mu lugendo luno nasookera wuwe ewe nali mu ssomero nannyaniriza nembeera ewuwe nembeera n'abaana be nembeera ne mukyala we kwegamba nembeera advisor nembeera buli kimu so sebo okutuuka ku kino ekintu nkusanyukiddeko nnyo kubanga I know olugendo gy'ovudde and otuuka ogamba nti kannawe otandisewo something big like this it means kati ensi ate etuuse ku tekyansaagira ddala tewakyali kusaaga so webale nnyo okubeera nti no bizinesi yonna eyokusaaga nti tekyaliwo kati tugenda mu maaso bane njagala okwongera okubayita mujje ku kaniva eno kuba kaniva eno egenda kubeera one of those etasangikasangibwa colors ndoza muziraba omukulu zayambadde nange colors zenyambadde muziraba so olunaku olwo lwa colors lwa kujaguza kintabuli so jangu nga wetegese nga okunyumirwa ne Ziza Bafana n'abayimbi abalala basebo ne mbalamusizaako abazze okuwagira Ziza Bafana nsigadde nze Martha Mukisa straight out of Black Magic Entertainment omukwano tulabaganidde thank you so much Momopere kubugalwanya bano basaba tetufaayo ku bintu tulina kasita Martha oli banya bane basebo nga tukyagenda mu maaso okubanyonyera ku kintu kyaffe kino mbadde njagala kusooka kuba mikwano gyaffe gino waliwo abatuzuliddeyo badde ku mirimu njagala kusooka abantu naddala kwegamba wano nina mikwano gyange bangi abayimbi lwakaddaya kiki taata w'abaana blessings ono muganda ge bamuyita Bizo dancehall artist muto wange be bamu ku baganda bange nga musajja akola emirimu gy'alinamu n'akasente ke bavubuka bato kwegamba musajja yevuga ate akubalaga nedda abantu balina tutegeera sebo tuli bavubuka baddala ebintu bino bya ddala
wababuuzizaako dda yababuuzizaako dda bizo neyanza nnyo bro big up on yourself yeah man bless up banage tujje mu bungi olunaku 28 mu kasaawe tuwagire omusajja ala dansal fire yes Spectrum sebo omukulu nkulabeko wano omukulu nanyini Spectrum event egenda otukolera wano webale kubeerawo God bless you my brother Esco ono mumulaba ku TV wa ku TV yababuuzizaako dda akola ebintu bino byetukola musajja supporting a talent bano basajja bakumudetaniza kubuka bano barapa mulaba babaleeta nnyo baleeta nnyo abantu abakola ebintu ebyenjawulo uyu musajja Esco bless up my brother era show gyakola yabavubuka ebiri ku TV musajja w'amaanyi nnyo owange onguddeko n'oleka negamba mwana gitulemu onanguddeko n'omugaa gitulemu ono no famire y'omugenzi radio Ssekibogo muganda wange kati bwe twasigala tube nga tutambula basajja abatuyambeko ku managing ekintu kyaffe ogenda maaso bro thank you so much yeah man respect bane bannamawulire mwebale nnyo still bakyali bange ababoda mwebale nnyo mwebalire ddala ninawo wano bakyali bange abasituzi ba piki abazibazibonga mu bbanga naye lwaki tetubongeramu wano pikipiki bane muveeyo kaawo mutubongeremu wano ku pikipiki mukisa abantu bategere kye twongeramu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.